Erinnya Engineer Mukko livudde Mugera Vincent osalawo ddi nti yenze Engineer Mukko. Kakati erinnya nga bwe nakunyonyoddeko emabega akuba sitole eyo basaagikubuliddeko kati erinnya lya Mukko libeerawo litya nti erinnya lya Mukko nalina mukoddomi wange bamuyita Kimera Alex. Gwe yamuwa yakuwa? Ye yampa naye nga si yawa muganda wange kati aba alina kubeera mukoddomi wange yali akolera awo e Masaka ku resource awo resource center awo yali akolera. Kakati bwe yatuuka ng'akola yali mu kifo ekyo yali manager awo ku resource awo kusase koona nangubira esimu nangamba Mukko kuba nali ebiseera bye ndi kaliisizo nga ndi waka siina mulimo gwe nkola nangamba Mukko nti walize eno waliyo omulimu ojja okole kyokole ng'omulimu gwampitira gwali gwakwokya nkoko na nnyama nenzija nga bankozesa bwekozesa ebiseera ebyo era nafunanga singisi 5 bya Uganda buli lunaku. Then nga mukama wange oyo taliiwo kido buli lunaku nafunanga 5 then waina linjola gwe maye kido ky'ebiseera 5 kati ngowe 5 abimpanga nkola ne mukama wange kati mukama wange waba taliiwo ng'olwampa nusu 10 kitegeeza mba nakoze buki bwomu kati bwe twakolanga ne mukama wange ngampa nusu meka 5 ya bw'atabangawo ngampa nusu wakoze wekka nakoze nzeka olukumi olwo ebitaano ebyo kati nze ndaba guno waliwo kikoyini kyekyaliwo tewaliwo koyini ebitaano ebyali bya lupapula kido kido mu biseera ebitaano byali bisobola kukola ki? Ebitaano ebyo byaguliranga ddala emmere ennyama yabanga ya 5 kuginoonyezeeko omusito emmere essowaani kati plate gye tugula omutwalo ogumu emmeka yabanga ya nusu 5 ng'olunaku boosiwo akuwa plate y'emmere. Kakati ng'owookusula nasulanga ne mukoddomi wange oyo Kimera Alex ewe we nasulanga nga naye apangisa naye kati olw'okuba nti emmere olumu sente ezo nazisavinga nga nasizigulamu mmere nti because mukoddomi wange we yakolera wabeerangawo chips nga tusikawo chips n'enkoko kati gwe oli mu nkoko ng'ali mu chips kati nga bino eyo gundi yana mukoddomi wange siga nti byange kati nga mukoddomi wange ziba zifisse chips ezo nga akutolirako n'akuwa olulusi baleetanga enkoko ne tuzisala ebiseera ebyo ebibumba n'enkoko nkulu baabituwanga kati ffe nga byensiikako nendyako nebikola oluusi ekyemisana nendyako ne chips kati 5 biri bebampadde nenkola kyoba 10 nendusevinga kati babeerangawo n'osaba ya bosi waleme kukola kubanga nafunanga 10 nga takoze era yabeeranga ekinoni nga ansindikira ennyama mu bucket nemala okugyokya nenkwata ssente ate emmotoka eyabireese era gyembiwa nezzaayo bucket netwala ne ssente ate nebamala ne bandeetera ennyama ey'okwokya. Muka akyaliwo mukoddomi wange gyali ate bosi naye gyali bamuyita Kasozi abeera kinoni kati okubya endongo bakugjeyo eri bagenda okujja eri nga mala ogula kompyuta ogenda okuva mu kyalo ng'olwo sinakuyingira ndongo sinakugira library nga n'okusoma mmaliriza kuba already esente zaali zikoze ekiziweddewo kati esente zakuŋŋaanya eno mu kwokya enkoko ze zigenda zigule kompyuta naye tewali ebiseera ebyo okojimyako wasevinga enkola 25 wali tonnaba kuyiga butambuze anti wulira kati ebiseera ebyo olugenda okweza emitwalo 25 olwo mukama wange yali ankozesa ntuuka njawukana naye Kasozi kati nali mwokera nnyama kati nze wano okulira naye nensaba ekifo ekyo ku kkubo ne bakimpa nentandika nze okwokerawo ki enkoko nga zange bizinesi nga yange kati ye ng'ayokya nkoko nze nenzira muki manya nga yayo kya mbuzi nze nga ndi mu nkoko tewayingira bizinesi saayingira mulimo gwe temwayawukana mu bubi era ng'ali wali yayo kya nnyama ye nga nange ndi wali njo tewali olunaku lwe yakugamba mbeereraako wano nyinako wendaga bwe yategeera nti tumaze okweta nze nkoze ebyange naye akoze n'aleeta omukozi omulala adde wali nga bw'aba takozereyo omukozi yakola ki yakola neze nga ndi wali nentandikiriza mpola natandikira ku nkoko emu ebiseera ebyo enkoko twazigulanga 13,335
3 ennaku z'omukaaga wali okolerera ekido ng'osigula enkoko emu ebiseera bye kifiira enkoko kyali kya sente twakitundanga 1,500 ne 2,000 ebifi 2 oba omaze okufuna kapito w'enkoko gy'oguze 3 twakitundanga 1,500 ne 2,000 enkoko ebiseera ebyo twazisalangamu ebifi 6 ate ennaku zino babasalamu si 6 ennaku zino basalamu ebifi 4 kati enkoko evamu piisi 4 kivola lwaki kati enkoko ya bbeeyi nnyo ekifi ky'enkoko saya leero kigula singisi 8 okudda waggulu ekyenkoko mwe mwasalangamu ebifi bimeka twasalangamu 6 kati ng'ebifi 6 n'obalako kati mwabeerangamu paatisi 2 zetwatundanga 1,500 esigadde nga za nusu 1,000 kati ebifi 6 biva kuba ndabako okugulu kweno n'okweno enkoko evaamu pieces 6 evaako ekiwawaatiro nevaako n'ekiwawaatiro ezo piisi 2 nevaako ekisambi nevaako nekino ekisambi ezo piisi 4 nevaako ekifuba kino ekyo piisi 5 nevaako nene entwingiri yemabega olusingosingo olugendera ku mugongo mpaka ku ntwingiri ate ekifuba era kyabeerangawo wano waddiranga enkoko bwagitemanga bwoti ogiraba guno omukono guvuddeko naye guno guvuddeko yasigazanga ekifuba kino kati nga nakyo ekifuba kiwako ensingo kiba kya 10,000 bino ebifuba bino n'ebiwawaatiro kati nga omugongo gwo guviira ddala ku mutwe era olusingosingo lwabaako mpaka eno ku ntwingi naye kiba kya 10 lwaki tekyabanga kyakumbira kuba kiba kinene anti abantu tebategeera nnyo ekikozesa lwa nsonga nti kyo kyabeerangamu amagumba so kino ekifuba yabanga nnyama njereere ng'era ekifuba n'ebisambi bye bisinga okutambula n'ebiwawaatiro enkoko wagikolera mu bbanga ki nagikolerangamu ebbanga eriwera ni fakiti enkoko eyo nagenza ogivaamu kuba natuuka nengikolamu nga nina abakozi ni fakiti neerabidde nti enkoko eyo bwe nakola ne mukama wange wa mukama wavaawo ne kapito ya sente mmeka ebiseera ebyo navaawo ne kapito yali mutini nanyinawo oba emitwalo gyali oba nga 7 kakati bwe navaawo mukoddomi wange oyo kimera nansonderako sente ez'okutandika okukwekozesa kati okwekozesa ekifo kyali kya sente mmeka ekifo ebiseera ebitwasasulanga nusu 5 buli lunaku 5 lunaku olina emitwalo 7 gisobola okukola kapito owo nga tebakwongererezaako zaali tezisobola lwa nsonga wali olina okugula sigiri yali ya mmeka ebiseera ebyo sigiri twagigulanga siringisi 8 sigiri zino ennene si zino zebafumbirako wabula zino empanvu ku mitwalo 7 osigazaawo 6 kati wagulanga baketi wagulanga essowaani wagulanga amanda n'akatimba kati wagendanga okubala abalamu ng'emitwalo gyo 7 tegikola ki kuba ajjukira watandikanga n'enkoko luusi natandika n'enkoko zaali 2 nusu 6 natandika n'enkoko 2 nga omanyi wakatandika nentundako ebifi 2 biri enkeera nensalirako endala emu nenjigatta mu gali amawulu luusi ne batalya mpola nga bwobimanyi nga kikwetagisa ate okuba nti baguddamu okukusindikamu osobole okukola kyo bajjukira oba wakatandika kati nga bakasitoma tebannaba kukumanyiira otundayo ekifi kimu 2 ate eno sigaddewo tojja kugizza ogizza lunaku lumu ogamba n'obeera awo mu kusomoozebwa naye oluvannyuma ate n'omala abantu ne bakola ki ne bantegeera yatandika ku nkoko 2 emu nenjolekera nga nnyingidde enkoko 25 olunaku nga zentunda enkoko 25 olunaku nga era ekifi kyali 15 nga kikyali naye nga nsobola okuyingiza amagoba agali mu mitwalo 2 olunaku kati osalawo ddi enkoko kukutama n'ogamba kati bidongo kakati enkoko ezo tezantama naye nazikolamu ebbanga era nazifunamu sente bulungi nnyo era sinza nazeevuma ogwo mulimu gwali mulungi nnyo nagufunamu sente naye bwe ngubeddemu ngukozeemu mbadde n'abakozi naye ntuuse enkozeseza abakozi kuba nakozesa abakozi abali mu 4 olwo enkoko ezo bwe nagyokya mukama wange yali wano mu kifo bw'avaawo ekifo kisigala kikalu kati nkwata ntandika nange okuteekawo ennyama nemba nesigiri ezo era nentandika nga okugenda ewaffe ekaliisizo okutandika okusuubula embuzi nga nsuubula embuzi twazigulanga emitwalo 2.5 embuzi enamba ngaegula 2.3 ng'eyebbeeyi ennyo gyoga nti yabbeeyi nene nnyo ng'egula emitwalo 10 ngolokiro mugitunda mmeka ekiro yabanga ya 3
ne kati sai kilo y'embuzi egula emitwalo ebiri. Embuzi erimu kilo nga mmeka? Embuzi kisinzira, embuzi mulimu ezitowa kilo 10, mulimu eziri mu 15. Yiino Mukko, embuzi ogiguze emitwalo ebiri. Ebiri esatu kisinzira. Tugambe kale embuzi ebadde nnene nnyo eri mu kilo 2. Olwo embuzi eyinza okuweza kilo 2. Esukka namu. Mulimu n'eziri mwana ng'agisanze bulungi. Embuzi njiguze emitwalo gyange 4 ne badde nnene. Buli kilo njituna 3,000 mwali muyola ssente. Era tuzifuna ate twasinga nga zigula nnyo layisi nga abazadde bazza abaana ku ssomero nga otuzigula nnyo layisi nga bakkubira wabeerangamu n'akasente nga kawera ng'olina okubeeramu ebiseera ebyo ng'obeeramu n'emitwalo 5. Kati ayo emitwalo 5 ng'ojja kubagula bonna obamaleyo. Era ewaka ekalizo nali nakola ekiraalo nga kyambuzi nga buli zengula nteeka mulinga era ninawo n'omwana agenda nazitemera ebisagazi azitemera ebyokulya n'azireetera. Oyinza okuwezaamu embuzi zo nga 2? Si 2 gokka nawezangamu 8. Kubanga wagendanga olina kubira biseera by'okusuza abaana ku ssomero olina kubira n'owegulira nga zakwokya bwokya era nze saatundako mu kiro nayo kyanganjo ki ng'olunaku nsobola okwokya embuzi 2 ne bazirya ne bazimalawo. Embuzi 2 zivaamu ssente nga mmeka? Kisinziira. Wagula ena 3. Kati gye wagulanga ena yali esobola okukolera emitwalo 8 nga giguze ng'efunako amagoba ga mitwalo 4. Gyoguze 2 ng'esokola 6. Because nti wazigulanga layisi omusito twagutundanga ebyo 5. Unatandikira okwokyera embuzi 5 nga nekuvaamu mu 5 ne tudda ku 10. Nagenda okuva mu nnyama era nga gukyagutunda 10. Katusaya guli gwa 2,000 omusito 4,000 kisinzira oli bw'aba atunda. Embuzi ogivaamu ddi okukyala okuyingira ebidongo oba wakubanga ebidongo nga ne mu mbuzi mwoli? Nakolanga nga nkuba ebidongo nga ne mu mbuzi mweri n'enkoko nga mwendi. Era mu nkoko n'embuzi mwe najja ssente ezagula kompyuta era mwe najja ssente ezagula ploti. Kwanze nagula ploti yange mu Soweto awe Masaka mu 2009. 29. Nengula ploti yange bulamu bwange bonanga nti kati enjiribye okitegedde kati ntaddewo nange ekintu nengula ploti yange mu 29. Ploti wagulanga yemala oba? Nagula nnene nnyo ekyomukisa omungi Mukama. Ebintu byange yali kuva dda nga birina blessing nga Mukama anyamba nga kugamba nteeko omukisa mu buli kintu kyenkola. Era ploti yange eyo nagula 40 1,500 ku 17. Wekyaliwo ploti? Weeri era weewali amaka gange. Totundangako? Weewali. Weewali. Era ebiseera ebyo nagigula ploti eyo nagigula $1,400,000 eza Uganda. 1,500 ku 17. Mu 29. Ploti 1,500. 1,500 ku 17. Era esinga ekisawe ky'omupiira. In fact eba eri mu yiika. Ennyumba ya Engineer Mukko bannaye etudde ku eka y'ettaka. Era bw'otuuka mu kibuga Masaka n'obuze wa Engineer Mukko mu Soweto abantu abasinga bonna bamanyiyo. Rent wamuwona? Rent namuwona era we watudde essaawa ya leero famire yange. Engineer Mukko akubye endongo yasookera ku mitwalo 2. Bamusasudde emitwalo 2 akubye endongo avuddemu akoze akasente kati kasente akagula poti kava mu ndongo na mu mbuzi. Na mu nkoko mu ndongo mu nnyama ne mu nkoko. Era mu kyomukisa omulungi poti eyo yennyini nenjikubamu amataffaali. Siga era amataffaali ge nazimbisa siga nti nagagula buguzi nti nagenda nengagula omu mwennyini kwata kasente oba ne batema ettaka ne basisamba ne balifulumya ne baganika ne gakala era bampanga taffaali nga likaze. Nga siryoki kati nze nenkwata era nenoonya abapanga 5 ne bapanga abazookya ne bagyokya nengula enkwe zigendo zookya nebeera waawo. Era we yamala okujja nebeerawo ndooza myaka gyalinganga 2 kubanga ennyumba nze amaka gange nagazimba 2012. 2012. Olwo ebiseera ebyo nga baati ligula sente? Ebiseera ebyo we nazimbira amabaati nno gaali galinyeemu. Kati gasse kati ate geyongera ddala naye bwe naligula mu biseera abo byali kwegaba ebbaati nga lirinnyenga ebintu birinnyawo so nga ate emabegako mu luvannyuma lw'omwaka nga gumu emabega bibaddeko biri cheap. Kati we nazimbira ebbaati naligula $3,400.
lyo lyenyini ono lufingi omumyufu ya agatali gali ameeru omumyufu ya kati eryeru liri mu mmeka eryeru kati ennaku zino liri mu mitwalo ndowooza oba 3,200 ate erimyufu liri mu mitwalo ligenda mu mitwalo ndowooza 7 liri awo mu 6. ennyumba y'enyineemuko yaseresa baati limyufu si mabaati meeru era infact kenerabidde okugamba nti ennyumba eyo mu kusooka nasooka nga omanyi omuvubuka amaze okugera amataffaali biki nengula amabaati ago saakusooka kugula mamyufu nasooka kugula meeru kati bwe nagulaga amabaati ameeru gaali amabaati 6 nesooka nengatereka kati bwe naleeta omuzimbi netumala okupima ennyumba kwegenda okutula buli kimu bwe yali agizimba nga natero gituuka ku plate nambuuza Mukko ennyumba ogenda gityako mabaati kinemugamba meeru nangamba Mukko ennyumba ogenda kuba ogyonoonye nyumba togitako mabaati meeru kubanze bulamu wange njagala mwamba era nazimba nyumba ya mwamba kubanga nali njagala nnyo mwamba biseera ebyo nga zikomyewo naze nyumba eziriko bana atama nyumba ya mwamba tujja kutulako ebifaananyi awo olabe nyumba ya mwamba ebeera etya kakati bwe namala omuzimbi bwe yaŋŋamba naŋŋamba toteako mabaati meeru jjukira nali maze okugagula amabaati 6 kye nakola nenkwata amabaati ago nengatunda era gansala sente nyingi kuba nali nga guze emitwalo oba gyali 2 mu mmeka ne bwe natuuka okugatunda nagatunda buli baati omutwalo gumu n'ekitundu because omuzimbi yali amaze okunteeka mu koodi nti ennyumba eyo eyamwamba kasoogiteekako amabaati ameeru ogyonoonye flatly ogenda kuba ogyonoonye ate ng'ennyumba tekola kiteddikamu nentunda amabaati ago neyongerezako obusente obulala nenyongerezako sebwali busente bulala kuba jjukira nalitunda gumu ekitundu ate nga lyengenda okugula lya mitwalo 3 mu mmeka olina okwongeramu ezenkana zino n'okusingawo nayongerako kumpi omutwalo gwe gumundoza nga mu 8 gumukende okuweza okitegeera era wagula amabaati 6 amabaati sagula 6 nagula amabaati 9 era ge gali ku nyumba yange era ennyumba eyo nga bamaze ogituuka bagizimbye etuuse corporate yammenya nnyo mu kusereka kubanga kye nali mbaze ate si kye kyajja because nti ennyumba luli nali njala kuzimba ati first ennyumba ya mabaati 6 ng'era genguza ameeru bwe natuuka okupima ninga nti kuba njukira amataffaali gampaga gaali maanyize nageekubira kuba nali nkubye amataffaali gaali emitwalo 2 n'ekitundu nengamba tupimire ddala ennyumba emala nyizimbire ddala neme kudda mu nyumba era ennyumba yange etudde ku fuuti 5 ennyumba eri ku fuuti 5 ku 3 wano mu pini eri 3 mbuwanvu bwayo mu bulirango oba bwe tuyita obugazi nina ebisenge 7 mu nyumba nyumba ebisenge 7 mabaati 9 nyine uko ina bakyala bameka bozimbira ennyumba eyo anti nazimba butaddira mu nyumba era neka kati okuddamu okuzimba ennyumba nina kuddamu kuzimba kalina ina mukai oyina abaana bameka abaana esawa yaleo nina abaana 5 ku bisenge 7 bikyabanja anti wulira kino nti nazimba ekisenge ekyange ne mukyala wange nenzimba ekisenge eky'abaana abawala nenzimba ekyabalenzi nenkwata nenteekamu ekyabagenyi ebyo sibina nenkwata nenteekamu dining 5 nenteekako ne sitting room 6 then ku garage kubanga eriko ne garage nensalako era ekisenge ekirala ekyo weekiri ekyo mu bakozi be basulamu abazze oba okitegedde ddala abakozi batera kati kino ekyabagenyi kyo kibeera separate kirinda mugenyi ajja ne garage weeri nkalu yalemerako ne bavuma ne bakola batya mpaka bwe yagguse nekintu kye era kubanga tebatangananga neki nembazira era kakati bwe bakikola bebali era nembazira nakola ki kubanga ajjukira era suuna yasooka e Kampala najja ku Bukedde oluvannyuma ennyo naye embazira n'avaayo najja ku radio eya Balamu bagita radio 4 mbazira naye naasala najja ku radio 4 kati bwe yajja ku radio 4 mbazira era nga bwomanyi nti oba wakajja linnya lisooka lyevumbamu nga terina kutegeera kati oluvannyuma Mukama n'amuyamba n'adda ku radio ya Ssaabasajja Kabaka CBS olwo naye n'akola ki n'akolera naguno ne bikwata kakati kyenvudde ga nti ku ssaawa ya leo 2016 kutandika 2014 mpaka 2 awo
17 awo erinnya lyange lyali kuki bweriti kakati Muteesa Pulo oyo omusajja bambi naye kansoko kamwebaze musajja oyo aludde nno mu industry ya music ffenna nga bwembamenye bonna oba nga obadde bamenye bonna tewali muntu asinga Muteesa kulwa mu music mwenna basatu abasinga ffenna tusinga era oyo muwa respect nga mwogerako because ogayi oyo aludde mu industry ya music era oyo gayi yabanga mugezigezi ng'era oyo gayi mu bintu ebikwatagana bya software ku editing egolaba editinga video za ragadi ezo ezitabanga na video ezo ngaziteako bukatuni nga alina obwongo obuyiiya n'ateako bukatuni because tekwabangako video naye ng'ayiyizaako ki video asobola okiguza abalala lwakuba bambi Muteesa nti erinnya lye lyalwawo nnyo okukola ki okubuuminga ffe abaali mu industry ffe ababanga bamumanyi era nga tumanyi nti Muteesa kinansinga taata wa tabbu era ng'olina kugenda wa Muteesa mugambe Muteesa njagala akantu wekati ne wekati tukoze tutya software ano wekati njagala akantu wekati era ni fact oyo Muteesa omulaba ye muntu gwe neekakasa eyasooka nga ya downloadinga music ku YouTube yamujja era nga ewa Muteesa yoddukira n'omugamba Muteesa akayimba kano okafunye okiwulira era Muteesa kyakulanga naye olw'okuba ye yalinga abimanyi nga bwa downloadinga oluyimba aluteekamu loogoye abuwandiika mu DJ Muteesa Pulo ng'aluwandiika bate jjukira ffe ba DJ ogenda gattako remix yo toyagala kulabamu kati akagamba kati aga DJ munno DJ Muteesa kati ng'ofubanga nnyo okakuba ekipande babe nga tebakola ki oteekawo logo obenga okazibikira kasobola okukola ki obutalabika nengera omubuyitamu nga ate tulina kyakukola yaliwo yabimanyi okitegedde kale ate Muteesa oyo bambi yakolangana nnyo n'abayimbi abayimbi bamumanyi naye kati Mukama n'amuyamba n'afuna omulimu ku radio Buddu Muteesa naye erinnya okulimba munno okumuwulira obutuufu bamuwulira ku radio Buddu kubanga Basuuna olwagenda n'embaziira Muteesa n'ayingirawo ku Buddu ne bamuwa omulimu natandika okukola ku Buddu kati nagezaako okubikka kiri ekya Mbazira Tone ne Suuna okuvaawo ne baganda kati tuteekewo ono era ne bamuteekawo yakola bulungi Muteesa n'akola bulungi okiwulira era mpaka naye baalabanga asajja kudde w'amaanyi ne bamuyitayo naye n'avaayo e Masaka najja n'atandika okukola Ekampala olugendo okusala ekibuga nawe ogambe kanzije nfuna obutuuze mu kibuga kyatandika kitya kakati wekitandikira mukyala wange oyo maye yali mugezigezi wala mwebaza nnyo mukyala wange oyo yaŋŋamba ngo Basuuna abazze e Kampala basaze erinnya litandise ovuga mukyala wange oyo naŋŋamba ne taata Trevor nti lwaki naawe tonoonyaako radio gy'okolako oba TV jjukira nze ebyo nali sibyagala ebya social media ebintuntu ebyo byogenda kukola ku radio kola ku TV kugenda mbidongo eyo kukuba bidongo mu bikaali ng'ebyo nabigoba okoze 800 mu nnaku 3 mu nnaku 3 tugeze nga 23 akola 3 ne 3 nga 24 nga 25 n'okola ya 2 kubanga 25 jjukira nno ate no 25 nakeera nensaba kuba nze buli Christmas 25 kiriza obagaana nokera mu church kasitambira nga ndi mulamu naye nakeera ku makya nensaba ntera nze nsaba ya saawa emu mpaka saawa 3 ne esimu mba nagigyeko ngendo gizaako ng'abantu ugenda okutuuka ku mulimu kwa ku library nga bonna bagizibwa bati baagala music tewaliwo library endala kumpimpi weeziri era zaaliwo naye gwe yo wagyekolerangamu nga tewekola mix nga zizo ebyange byabanga byanjawulo era bw'ogenda onoonyeza basaba abalaba akatambi kano abanyumirwa remix zange oba abanyumirwa music gwenkola weetegereze ba DJ bonna abakoze remix ez'enjawulo ennyimba ezo ziteekamu ebigoma ebyange byanjawulo okiwulira ebyange byaki byanjawulo because nti abaana b'ennaku zino akola remix nga ebigambo tobiwulira osinga kuwulira kigoma
okitegedde naye nze mbalansinga ekyo kintu abasinga kye kyabalema okubalansinga nobalansinga engoma nobalansinga n'ebigambo oluyimba olina okola ki kati abasinga nateekamu ekigoma nga kingi ng'ebigambo tokyabiwulira naye nze nkola remix yange eringa ng'origino nga n'omuyimbi obuyimbi bwagiwulirako kubanga nze siddusa luyimba oluyimba bwe luba mu 8 era ndukolera mu 8 bpm bwe luba mu 10 era mwendukolera siddira te lwa 8 nendutwala mu 9 okiwe neludduka n'ebigambo biboogera owulira byaggeete nga ludduka kyovula abantu bayagala nnyo mix zange ng'okubyekawo wano ekinyanya anti ekinyanya kibeeramu naye ekyange kyanjawulo mbalansinga ebigambo by'omuyimbi yayimba oluyimba nebiwulikika n'eŋŋoma nayo nekola ki newulikika kati badijja abasinga babakola remix ekyo kyekyabalema okukola ki okukola eddoboozi balimira olina sanga nga ataddemu ekigoma nga addidde oluyimba n'aluwewula n'alugjamu buli kimu buli kivuga n'akijjamu n'ateekamu kiri n'alutta okitegedde nga n'omuyimbi bw'aba oluyimbi yaluyimba n'aluwulirako bw'atyo bano lwaki batwonoonera ennyimba okitegedde byebintu ebifaanagana bwe bityo era nze nafunanga abayimbi nekakati mbafuna abayimbi ab'enjawulo nga bankubira essimu nagamba Yinginiya Mukko nakoze oluyimba lwange naye jaddunteramu kinyanya jaddunkolera remix bulungi era najja nendimukolera ate n'amaana akola ki nansasula nga tuli mu kufundikira kuba mu paati yokubiri njo otutegeera oddiye Kampala era ojja otya fundikira n'obugambo 2-3 abantu bawe bayinza okusanga ne basanga nani stop zo banne mwenna nsooka okubeebaza mwenna abali ku mukutu guno mbebaliza ddala nti mwebale nnyo okubanga mulaba omukutu guno era nga mbagamba nti ebinyuma bwe biri bingi nnyo ku mukutu guno bw'oba olabye story ya Yinginiya Mukko ate n'ezaabalala zikola ki kwezino olwekyo kaakati mmwe abafaani bange abawagizi bange amwe abanjagala abayagala mix zenkola abayagala remix single wamu ne non stop zenkola nina branch kati 2 wano mu Uganda nina branch 2 mu Uganda ate neya kyebadde bagamba nti Yinginiya Mukko wano mu Uganda ndiwo waliwo abeeyita bangi nnyo era nze we nabeeranga e Masaka nga bajja ne baŋŋamba banne Yinginiya Mukko nti waliwo yeeyita nga yeeyitira ddala na Yinginiya Mukko nosanga nga batimbye baana bagitaddeko posita bagitaddeko Yinginiya Mukko naye nga Yinginiya Mukko gwe balanga muki kulala era waliwo gwe nali ngenza okukwata lwakuba nti amateeka nga wogamanya amateeka twagenda okumaliriza nemuleka kuba nagenda nengoberera amateeka lwansonga erinnya lyange siriwandiise okiwulira nali sinaddiwandiisa nga Yinginiya Mukko mu Uganda okitegedde nga Yinginiya Mukko mu Uganda nga sinaddikola sinaddiwandiisa n'olwekyo nemikola ki nembaleka naye nga mbakakasa nti wano mu Uganda Yinginiya Mukko ndiwo omu bwenti tiwaliwo Yinginiya Mukko mulala wano mu Uganda era mbategeeza mu abawagizi bange abayagala music gwenkola abanjagala mwenna nina gundi 2 nina office 2 branch 2 nina Masaka kasitotuuka ku dipo ya Pepsi oba katale akapya kati kebakazimba akali Masaka oba ku dipo ya Pepsi buuza Yinginiya Mukko ndi mabega wa katale akapya emabega waako oba bwotuuka ku dipo ya Pepsi waliwo olukubo awo oluyingira munda awo webakanikira pikipiki awo wendi waliwo ofisi yange era ye ofisi enkulu mu Masaka sinamu ofisi ndala era we natandikira then e Kampala gwali mbitundu bye Kampala nga wali etaaze oluna abantu abakwetaaga okumitingako ayina byayagala omuyigirize ayina byayagala okukola ayagala music ayagala ki jangu e Kampala ndi ku Luwafu Road Makindye Luwafu Road kasitotuuke Makindye jangu Luwafu ku kikubo ekyambuka ew'omugenzi radio ne wizo oba ekyambuka ewaragadi Lagadi ali ku kikubo era kwe kuli Alien Skin awo nyini wendi ojja kubanga onkubira akasimu kyombuuza oyagala music wange nammwe abayimbi abali eyo nga weetaaga promotion weetaaga oluyimba londukola ekyenjawulo bankola oluyimba ekyenjawulo noga ono producer kiki noonyaako muwandike namba yesimu yange eno eri 0754 nkaaga 55 34 0754 605534 awo Yinginiya Mukko okoze ki
oba omutuuseeko ate era temwerabira naye story eno ndoza tujja gibawa nga tusembedde paati eyokubiri. Okay, tweyanza bwetyo bwe tubadde n'omukulu ono ankyazza ku mukutu gwe. Mwebale kututuwa okutwala obudde bwammwe ne mubanga mukola ki nga mutulaba. Tweyanza nnyo tweyanzeeke.